Ani azaala ono omwana? Tomuwulira? Bana yali atya mama tu. Yebaleko. Ali atya mukadde. Yali mulungi. Amasenga awo katukulina bulungi nnyo. Newe kiriba ky'emyaka gyonna kwa tukulina video. Ani yali amanyi tukakoloka mama bulungi nnyo. Ekula bulungi nnyo. Abaana babo bajja bakakuba kayimba litandise. Kume mukama alaba. Abaana na buli anaweereza abeere set
tulina abaweereza abagenda okuweereza mu ngeri y'enjawulo. Nammwe mweteeketeeke, wenkugambira oyingirawo buyingizi. Basso ne bannyabo mwebale kujja, mwebale kwagala mukadde ono, mwebale kwagala kojja kaaya, bayingire ekitabo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okufeeyungako ku mukolo gwa jjajjaffe. Ffenno tuli bazzukulu abazaalibwa mu maka wano ate nga tutongoza matongoze. Kale nze agenda okukwatibwako emusono. Amanya gange nze Nganda Peter Saalongo Kivundigana. Mujje mutuule kikulu. Abali mimwanyi eyo mujje mutuule, omukolo gende mu maaso. Mujje muveeyo buli ali ebbali nga wawaka wano. Mujjangu mu kifo ekyo. Aha, tofaayo ne bweba okutte kacupa oba gucupa. Onawe otuula buli ali ebbali sembera, buli emu mu kifo kye. Otyo lijja mpola mpola. Guno omukolo gwe gwegasseko Andrew owa Wakaliwood gugenda kutambula. Bulijjo tukulaba mu firimu ssebo ati tuli naawe. Basebo ne bannyabo tugenda kutega rediyo egi sanyu. Ne bw'oba wayombye ne munno weefuula atanayomba obeere muki musanyufu. Singa omukolo guno guggwa bwe guti mutandikirewo okuyomba. Ennyo we tutali mwebalire ddala. Kati kansabe nti omusika wa jjajjaffe awulira yagenda okufuluma ne jjajja. Mwamutaddeko nga mulabu. Wali yafuluma mu mbeeri ne jjajja. Kadde sikidde. Ye omuntu yenna ataweza myaka 86 omugole bw'aba ayimirira ayingira wano yimirira. Tulekewo aweze emyaka 86 gwe toyimirira. Naawe tukulabe. Bijja tuwa akayimba. Sobera kweru nyalo. Mugalo tuwengalo. Aweze 86 tuula. Leo batajiweza yimirira ko. Akalulu. Mulabe mupiro esoma lirabye omugole oyo singa agwayo wansaawo omagi oli mufu. Omugole talabika. Awe itawo. Banyone mukubenga leo. Anabere tuweta kumeza wano. Tusose kifaananyi. Tusose kifaananyi. Ije mpola yawumira ku bantu. Abantu bamutabula essanyu eringi ennyo. Awumira ku bantu. Tweyanza alitunuleno waggulu. Kale kati katweyambisa eddoboozi lyaffe ery'obutonde katusooke tufune kati sawa ya bifaananyi. Abaana jjajja bazaala bagende mu kifaananyi naye. Bazzukulu mwenna muggweeyo.
mwefunze funze obifaananyi tereza abantu jjajja weebale osala kwagala amafulekimo mwana weebale mamuti weebale osala kwagala jjajja mukwano kiwedde Andrew kuwete kifaananyi ekyo mwanguye mukadde mpalampala ate abazzukulu mukulembere nga tusina senga twatuli akagaali zakwatambirizibwa abange Andrew ebifaananyi ebyo tubyetaaga nnyo webale nnyo webali muddala omulete mu ntebe ontebe omulete mu ntebe mpolampola 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 mukadde wange musajja wa kabaka badde njagala tukwatiremu naye obudde Mukama tukwebaza olw'obuwangazi bw'otuweeredde jjajja maama. Mukama tukwebaza olw'amagezi ag'enjawulo g'owawa abantu abatula ne balowooza okutegeka omukolo guno. Mukama tukwebaza obudde obulungi. Mukama tukwebaza okutambuza n'otuleeta wano n'okutuwa amaanyi n'obuvumu n'amagezi okutegeka omukolo gwaffe obulungi. Mukama tujja kutusaba buli kimu kyonna oyongere ng'okiteekemu amaanyi go omukolo gwaffe tugumale bulungi. Tusabe nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. kati mutuule naye tutuule mpolampola. Kakati ekiddako tetuyinza kukolera mukolo ku kyalo nga pulezidenti waako kwali kati tumutegedde omutuufu ayinza natugamba nti gukomaawo. N'olwekyo katusabe pulezidenti w'ekyalo kino ajje akkaatirize okubeerawo kwaffe wano. Tetumusaba lukusa naye akkaatirize emusi abaana ab'omukyalo omulungi ono, abazzukulu, bakadde baffe abatuuze, nsanyuse nnyo okubalaba. Amanya ndi Ffene Kansilule ssentebe w'ekyalo kino. Mujja kunsonyiwa ndi mukoowu nnyo, naye mbaliriza ne ntuukako ku kyaki okwebaza Katonda akatonotono, ate era ne nkubira nammwe ne mbasanga. Njagala kwebaza Katonda l'olunaku luno kubanga asobodde okubaleeta. Mwebale kukola bulungi bwe mutyo. Mwekubireko mu ngalo olw'ekyo. Ne munanna ne mweteekerateekera omukolo guno ogubadde omwangu ennyo omwangu ennyo omwangu ennyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala kwebaza abaana bano, omukulu Lawrence Yekkaaya ne banno. Mwebale nnyo mwebale ddala okuteekateeka ekigambo kyo. Ekigambo okwebaza Katonda kikulu nnyo, buli nsonga yonna eba ekutuuseeko. Era kyovula nti mpaliriza nnyo nange ntuukeko ku kyaki. Badde mbategeeza obukoowu olunaku lw'eggulo twavudde Kisolo eri ku nkinkizi za Uganda ne Rwanda. Mutabani waffe awo yafunye diguri gye bamutikiridde. Naye nga twatambulidde ennaku 2 naye nga tusula mu makubo ne tusiibayo ku mukolo ate ne tusula mu makubo nga tudda. Kale nno eyo embeera gye tulimu.
naye mbadde nteeka okwebaza kuba nalabye ku bigambo ne ku nsi ey'enjawulo naye ng'eri mu Uganda wano naye nga ebikulu gyebiri. Twagala okwebaza Katonda olwa mukadde ono. Mukadde ono mukwano gwange nnyo 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 nnyo. Naye njagala kwebaza abaana mmwe olw'okulaga ekigambo ekikulu kwe kulabirira maama. Mwebale omulimu gwe mukoze muteekeddwa naye ate ku ssaawa eno ey'enkomerero eno naddala akaseera ke twakayitamu maama ayise mu kaseera akazibu ennyo kabaddemu n'ebigambo n'ebiti n'ekibuyaga bw'atyo. Naye njagala kubeebaza olw'okukwata ensonga gye mwagikwata nemutwala maama mu ddwaliro ne mumugya e Naggalama ne mumuzza ekiwoko tuto Kampala akomyewo wano ate temujjangako. Mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire. Nja kusaba abaludda luno mukubire abaana bano olw'omulimu gwe bakoze. Nze sijja kubona bigambo birungi. Omukolo guno gwali mutonotono gugenze guzimba gugenze gwongerako obujolobera paka ku nfaanana gye gukola ki gye gufaananye. Mwebale olw'etuteekateeka okwo mwebalire ddala. Njaga kubaagaliza akawungeezi akalungi. Ngenda kubeera nammwe eddakiika emu bbiri mundaba nate ngendako mu kika ekisaawa eno ngenda kuvuga ngenda namuganga banninze naye mbalabyeko. Mbaagaliza akawungeezi akalungi. Mukama abeere nammwe. Chairman otufunira analeeta emmere kubanga tugenda kulya ate tunywe. N'olwekyo lekawo omuntu asobola okuzinga ŋŋambo ekulya sobole omuwa ekyokulya. Chairman mweku ngalo. Tweyanze nnyo basawo ne bannyabo. Tugenda kutambuza pulogulaamu yaffe nga bw'erina okuba kuba naffe mu luggya muno tuli boogezi ate nga tubimanyi bwetweyambibwako naye ku kyalo. Naye mu ddakiika eno tetwandibadde wano naye waliwo yafuna ekirooto n'agamba nti naye lwaki siita abantu bano nenfuna n'amasimu gaabwe nembakuŋŋaanya. Jjaja. Jjaja wange omulungi, bamaama bange, bakojja bange, baganda bange, mwenna buli omu mu kiti kye, abatuuze abatukumira jjajja waffe omulungi. Nyinza okuba nga nkiikiridde abaana bonna ab'omu nju eno, munsikirize nfukamire ku maviivi male okubalamusa n'okubaaniriza wano olunaku olwaleero. Musiibeyo omutyano bannyabo ne bassebo. Muli bulungi? Omukama mulungi? Ekiseera kyonna obugalo bwe tubukube n'amaanyi. Njagala okusookera ddala okwebaza Mukama Katonda olw'okututuusa ku lunaku luno nga tuli ne jjajja waffe ono. Ekyamazima emabega awo tebibadde birungi naye ku lw'obuyinza bwa Katonda tusobodde okuyimirirayo ne tutegeka omukolo ogufaanana bwe guti nga ne jjajja waffe waali tuli naye. Nsaba Mukama mudde mumukubire ku ngalo. Amannya gange yenze Nakubena ge mannya gange. Ndi mwana muzzukulu mu maka gano nga maama wange ye Nakamya Florence ali mu nsi ey'e London. Nyimiridde wano mu biti bibiri era jjajja buli wandabako aŋŋamba buli wekutunulako ndabira ddala maamawo. Yenze Nakamya Florence, yenze Nakubena, ate era yenze Nasimbwa muganda wange atasobodde kubeera wano. Njagala okubeebaza mwenna okweresa byonna bye mwereseza ne mujja wano. Abatuuze b'oku kitundu
tetulina kye tugenda kubawa abula okubeebaza ennyo mwebale nnyo okutukumira jjajja waffe, mwebale nnyo kwagala jjajja we tutali, mwebale nnyo naffe kutwagala kubanga we twandibayise temwandize, mwanditugambye tulina ebyokukola tebatumanyiira batuleke batwesonyiwe, naye mwebale kubeerawo, mwebale kujja kusanyukirako wamu naffe. Ebigambo nandibadde nkozesa bingi naye olw'obudde kangezeeko okufunzafunza. Jjajja yali yantumadde omukolo guno n'aŋŋamba genda oyite mu banno bonna, njagala batukuze ennyumba yange eno, njagala basabire enju eno. Ekyamazima n'ensooka nnindako. N'olunaku olwasemberayo ddala nali wano ne bakojja bange ne bamama bange ne tuteesa ku mukolo guno, naye ng'omukolo guno tuguteesa mu wiiki 2 zokka gulina okuba nga guwedde. Nasooka nenti okuddayo okugamba bannange bonna, ne wayitayo olunaku lumu nga sinnabagamba, nga ngamba naye ngenda tandika nti okugamba bannange tusondere omukolo gwa jjajja nga tubuzayo wiiki 2. Ne mpisaayo olunaku olwokubiri ng'era nkyatya okubagamba. Naye ekiro ekikeesa olunaku olwokubiri ne ndoota jjajja wange ono nga ŋŋamba banno wabagambye. Nazuukuka ssaawa 9 gwa kiro omukolo ne nkiteekayo ku WhatsApp group gye twaliko ffenna abazzukulu, ne mbagamba jjajja yantuma ebigambo bino tumukolere omukolo oguyingira ennyumba ye. Baganda bange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala kwempuliriramu. Nange ekintu kyanzitowako naye Mukama mulungi, mwasobolera ddala okuyimirira wamu nange. Omukolo gwe guno tugumaze. Sigenda kusobola kumenya linnya lya muntu omu ku omu ku bonna bonna abawaddeyo, naye kye muba mumanya mwenna mwebale nnyo, bazzukulu, bataata bange, bamaama, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala kuyimirizaawo omukolo guno. Jjajja abadde yagwagala dda, era nsaba akazindaalo kano nkazzeeyo. Nsaba akazindaalo kano nkazzeeyo wa MC nga nfukamidde ku mavivi gange. Mwenna mwebalire ddala kuyimirizaawo omukolo guno. Buli ali wano, buli eyasonze, buli azze, weebale nnyo, weebalire ddala. Nsigadde nze Nakubbena Nakamya Florence wamu ne Nasimbwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bweyanziza teyabereza abeera Bungereza eyo, yamuzaala n'amuteeka ku nsi. Weebale nnyo, weebale ddala DJ. Naye nga mukimanyi kye tulina wano, oyo ye yatulaga ekkubo lyawa ly'ebusoke. Aba akyali eno tagakaya n'agaana naye nkola ki emutundu, lwaki ebyemutundu esibireka mutundwe ate n'entandika ebusoke. Kataata waffe eyasikira jjajjaffe omwami Lawrence Okaaya najja wano. Kaakati ffe okubeera wano tuliwo kubanga ye ekibanga bwe kiri kamuyite abaanirizeeko ate era atukakase nti awano waffe teryatutwala. Bannange era nnyo okuba omwogezi, naye olwaleero ebigambo biyinza okumbula. Ssebo Kyamaani wange eyadduse nga bwe yagambye, baganda bange abali mu tenti eyo, mulimu bakadde bange, mulimu aba bonna nga mumwagala okumpita. Nze mwagala nnyo okumpita kkojja, naye ate bakojja bange abali eyo mbaaniriza nnyo bakadde bange okuba nti mukkiriza okujja ku mukolo gwa mwannyina mmwe senga mmwe nga bwe mwagala omuyita mu kaseera akampi ennyo. Nsanyuse nnyo mu maka muno, naye nga nsanyuka ku lwa maama wange olw'okuba ntwegasse naye. Baana bange, bannyinaze, kojja, bamaama akukawadeka kuli obbasembyayo mwe mwandisoose, naye bamaama bange abalungi, abazzukulu, abajjwa, nsanyuse nnyo okubaaniriza mu luggya lwa maama wange ono Namwandu Kambugu, Namwandu Wagaba. Bannange tujja kinnyonnyola temukyewuunya. Maama waffe oyo mulungi nnyo,
ate era obulungi bwala nemulaba ensi agitaddemu amatafaali agawerako eba nyumba mulooza tavudde ku daamukozi abamanyi ebyokuzimba alina watu alise omukululo naye mutusabire nnyo ate mwebale tusabira kuba twali tutumuzza mu ddwaliro gy'abadde saagala kulya budde buwanvu akaseera kano kuba waliyo akadakiika ke bajja okumpa njogere naye bano embaaniriza nnyo tuule entende bakadde bange mwenna temwenyeenya enteekateeka abazzukulu omuzukulu oyo abadde bane banne bo baakikoze feeri ewaffe tuloga nti tuwagale olubuto oba tuwawule olubuto bannange temukoowa ate mbasaba mukkirize enteekateeka eno si werandibadde bandi batusooka n'ekitambiro ky'emmisa naye bakadde baffe bo balina puroguramu zaabwe omukolo gwe twali tugusuubira kubeerawo jjo puroguramu neguseeseetwa negutuusa olwaleero so bakadde bange mbasaba nessekusaba era nga mbeegayira nesikwegayirira nti amawuda bino byonna nga biwedde tugenda kusigala wano tuyinza okuba nga tunyumyamu nga tulinda kabona wa Katonda. Maama oyo gwe mulaba mukyala mukatuliki nnyo era yadde omuzukulu amugambye nti yamubanja naye maama olwayingira ennyumba enangamba mwana wange njagala ekitambiro naye nga nange simanyi nti emabega nzitowa era namiyimirizanga emirundi mingi maama sooka oleke naye bambi nga yalina vision kyali kintu kigenda kukolebwa. Bannange munsikirize mbaaniriza obutongole tutuule tunywe n'abanyenyaamu bali benjole bikinaawe kisoose mujja kunyenyaamu mwebale nnyo mwebalire ddala sebo MC ba MC wababiri nenewunya mwenna muli ku kintu kimu mumenyesa omuzinda Amagara amagara bujjendo werewereko baba amazina g'ebisoko baba amazina g'ebisoko weyanziza nnyo teyanzanya DJ basaba ne bannyawo kukyaliwo kati nyumyanyamu nga bebe tulina n'emmisa naye bbe nawamangambira nti abantu balye era kati ekigenda okuddako buli mwana yenna ogenda kujja bakwata akazindaalo oyogere amannya go ombuulire obeerawa banne bakole ki bakumanye naye wano tulina bataata wakiri kabagambeko nti hello mubategeereko obutegeezi abagenyi baffe abalungi mbaaniriza nakakakano ekuli nembeebaza okukiikirira bannammwe bonna abatalabiseeko ku katundu mwebale nnyo mwebalire ddala essanyu lye tulina era nsaba ne bwe libeera nga liri ku saidi ye wamu eyo naffe tulyetegefu ogeegatta kozi abangi erinnya mulimanyi nze Wagaba Kaggwa Ronald Kambugu muzzukulu wa omugenzi Mikaeli Kasirye Basemanyama ne ku ludda olwa mmange Owendiga ndi muzzukulu wa Kibuuka gagalamidde Embaale Mawokoti. Bamaama bataata ab'emikwano mbaaniriza nnyo buli omu kitiiki amannya agange nze Gate Kaneni original nzaalibwa maama wange Margaret Namala ne taata wange Petero Sajjabi bambera n'abayitabo basabwa ne bannyawo nsanyuse nnyo okubalaba era nina essanyu lingi nnyo okubalaba baneesooka okubeebaza okunkuumira maama wange mwebale nnyo basebo ne bannyabo mwebalire ddala amannya gange nze Nabisubi Betty Kizza ng'ava Ntula Masaka
ngazaalibwa omwami n'omukyala mama wange omulungi ennyo Miss Uganda Margaret Namala. Ne bannyabo nsanyuse nnyo okubalaba bannange abatuuze b'ebusoke. Ndi mu ssanyu lingi nnyo okulaba nga maama wange ntudde naye wano. Bannange ndeebaza nnyo okulabirira maama wange. Amannya agange nze Nakiwegga Farida. Nzaalibwa omwami n'omukyala Wagaba Sajjabbi. Maama wange Margaret Namala Nalongo atudde ku Busoke. Bannaye ndeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okulabirira maama wange. Mukama abongere omukisa. Sama sigalawo. Sigalawo. Bannange abagenyi bange mwenna abali wano, ate abagenyi baffe mwenna abali wano, nina essanyu lingi nnyo okubalaba kubanga nabatuuseeko mu nnaku 2 zokka n'olwaleero bwedda mpita mu bantu. Naye nina essanyu lingi okulaba nga mwenna mbalaba wano olwaleero ku mukolo gwa maama wange oyo omwagala waffe oyo. Bannange mwebala okunjagala ate mwebala okumwagala. Amannya agange ndi Nammezi Constancia azaalibwa omwami Petero Kambugu Ebunjakko, nenzaalibwa omwami Kambugu Wagaba ow'Obusokaawo. Olwaleero ebigambo nina bingi naye simanyi kyakukola. Bannange maama wange oyo gwe mulabaawo muyinamu essanyu lingi nnyo. Buli lwomutunuulira ndaba bebi nga ndaba akyali muto. Era olyange ngambirako maama wange tinaye akuze aba alimba. Njagala mbategeeza ekigambo kino. Neebaza abajjanjabye maama wange, sookera ddala mwebaza abaamujjanjaba ng'ali evvumba, mukyala wange oyo ali awo. Ne neebaza abali wano era abajjanjabye maama wange, omukyala omu ali mu nnyumba eyo ne mwami wange Kaaya, n'abamirirano bonna abafubye okujjanjaba maama wange oyo omwagalwa. Bannange buli lwe mutunulako mpulira essanyu. Ebigambo nina bingi nnyo naye sijja kusobola kubimalayo, akaseera bampadde katono nnyo. Wabula neebaza abatindise eŋŋendo mwenna abavudde mbalaba, batotomi bange, baganda bange abavudde ewala, mwenna mbeebaza bayinza okunyima akaseera akalala. Naye bwe mba sikafunye, bwe nnaaba nkafunye nja kubeeyonga. Naye yandibadde taata. N'olwekyo tweyanziza nnyo bataata baffe ne bamaama baffe olw'obugambo obwo. Ijja mpawo kayita tendimenti katono. Yes. Balabye abasajja abakyala bali bagira batandika. Asitomanye nti ozaalibwa ssenga waffe ow'Obusoke. Abo be batukyazizza y'ensonga lwaki tubasoose. Be batukyazizza wano. Abaana n'abazzukulu. Aha, ne mama wamagirako akafaananyi ne kaluma bulungi ne mweyanjula. Mujja kuyiga bwe tuba n'emikolo gy'ekika ojja n'abantu bo. Senga kwasooka okukwata akazimba bwe n'oyogera n'obubanjula n'ozolaba naawe ndeteri mwakusenga senga akazindalo kakano gwe mukulu gwasooka olakabe mu dakiika. Essanyu bannange, mikwano gyange mwenna abooluganda mwenna mbalamusizza nnyo bannange mwenna. Mikwano gyange gyonna bakatundu kano n'ab'ebitundu ebirala byonna gye muvudde,
abaana bano bendi nabo wano n'abazzukulu n'omuzzukulu abazzukulu baana bange n'abalala tebaweddeeyo bakyaliyo naye abaana abo be mulaba bakoze omulimu gw'amaanyi eri omukadde waffe oyo bannange yali agenda nze nakaabako emirundi egyawera 3 nga nkaabira maama oyo omulaba ali awo nze nabagamba ekodda nzaalibwa taata wange Petero Sajjabbi nenzaalibwa ne taata wange bwe twaziika ebusoka awo Magaba Kambugu bazaala nze ate nze nenvaamu ebitone ebyo ate bizze n'abazzukulu leero bannange sanse nnyo sanyukidde ddala okubeebaza okubaawo wano ngaffe bannanozisanyu tusiimidde ddala byonna bye mutukolera amanya Kawooya Swedi era nga nze akulembera mu bano nga nsanyukidde ddala bannange byonna bye mutukoledde essala zammwe byonna byonna n'obujjanjabi bwaffe ffenna amanya Kawooya era nga mbeera mu Lukoola Mijumwa ndi mulimi ssebo kojjange awo emyaka gyegikola asinga nawa munne Mukama yeebazibwe basenga ne bamala abatuuze mwenna sijja kwogera bingi batugamye kweyanjula nga nze Lukwago Jessica Namugenyi saayise bw'omu nayise ne famire yange sembeerwano bane mubalabe nnyo kyabalesezza mmwe mubalabe mwalabe mubi nange naze ne festival okusooka nzaalibwa omwami n'omukyala Constance Mabirizi Nannozi ne taata Mabirizi abatuuze busoke wano ono festival wange Daphne ku university asoma kukola ku bya TB mumuwange emirimu anatera okutikkirira ono ye Mugalanda Omugalanda naddako ono Lukwago Gloria Lukwago Abigail ye tubeera nga tujjudde omwami n'omukyala Lukwago mundi muli kuki mwami Lukwago n'omukyala Mukama wawe nnyo omukisa amiina amannya gyokolera ne gyobeera tubeera Kawempe Kalule Zone nga tuli basawo tukola ebizigo by'olususu n'eddagala eddala lingi ye Kawempe awo tutuula nange olususu lunsumbuwa tukulaniriza omulala awo MC abatuuze b'ebusoke nange yenze Kisimba Owire naye mumanyi obugalo nze nzira ku mukyalo oyo nze namba 3 nkolera essomero bayita Magogo St. Joseph eri Mbamunaanika ate era nkolera mu Muwala Busoke nze director wa Infant Images Preparatory School Wamanga wali ono first born bamuyita Kasoga Kevin senior 1 St. Agnes ono second born yenze Kitimbo William Isooba ono ye Morris Isooba ali mu P4 Infant Images amiina ono ye Nannozi Michelle alabika ye maama w'abaana basoose okwogera kuba ye Nannozi ye ali mu top class ku Infant Images kweyanziza waliwo akalala kikalala waliwo omulala kakiika koko waliwo omulala ono ye Namukose Pereya ye mugole wa leero kuba agenda kufuna esakalamenti y'abakiisi mu olwaleero kweyanziza nnyo master waliwo asigaddeyo nga ye mukyala wange ate era ndowooza ye editicha wa sindowooza editicha wa Infant Images Preparatory School
mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu byonna mubyekolera mu famire directed teacher. Amanya nze Nantumbwe Sise. Olwo gwe mbadde neesunga okulaba. Nga nkola ku Cipro Educational Services Limited ekola ku butabo bw'abaana aba primary n'ebibuuzo nga nina abaana babiri besobodde okuyita nabo. Tweyanziza. Weero yaddako. MC neyanziza nnyo okuyinza okwogera. Ye. Banyi abo ne basiba mbalamusizza. Bali kujja ku mukulu gwa jjaja wange. Naye nga amanya agange. Nze Mabirizi Rachel. Ye. Naye omukyala Nozikosta. N'omwami Mabirizi Frank abasinga obungi ge mumanyi. Kakati nze nkolera mbeera Kawempe. Kawempe Tura. Tweyanziza. Nga nina agiwe Matuga. Kale. Bwana munampagira. Kati wano omulala tunokole obudde. Nga nina bendeseeyo abato babiri bane ndi Naalongo. Kama funza naawe tweyanziza amannya. Sooka okwebaza Mukama Katonda abatuusizza wano era nembeebaza mwenna okujja. Ye. Amannya nze Mabirizi Margaret era ku linnya lya jjajja nyinako erinnya limu. Maligalita. Erya Margaret. Kolera wa? Kola mu kitongole bakiyita Infrastructure Cost and Development. Kikola ki ekyo? Tukola bya kuzimba, plans, tintale. Wow. Era nga nkola nga office administrator. Oli munene. Tweyanza gye mwebale nnyo mweyaddala. Akati munsonyiwa essanyu enyo n'ebizigo ki byetukola. Mukola ki tukola talemwa habo jerry wonna w'omusanga gula buguzi. Talemwa. Tojja sigaza malabe mu face. MC ate nga kujja Bijje abasajja bakoze ekireka beyanjule. Neza nnyo MC ate nga kujjange okuva ebunjako. Njasooka nibaze Mukama olwa obulamu bwabadde jjajjaffe. Nja kyebaliza Mukama ekyasinza obukulu mu bulamu obw'ensi. Amannya agange yenze omulangira ate nga ndi honorable kuba ndi kansala. Yenze Nelly Julius Kalema erya wansi eno gye bamanyimu abasinga mumanyi nga Yese. Nze nno nzaalibwa omukyala oba first born mu luggya lwa jjajjange Yosefu Kabuusu. Bombi mange ne jjajjange bagalamidde Naggalama eri ebabikookoma. Ndi mwana namba 3 saidi eyo. Nkolera company emanyiddwa nga SK Supplies nga sales manager era nga mukulu wange ono yekimbugwe. Nina abaana 3 neyanze obugalo. Tujja kwemanya olwaleero. Balamusizza mwenna bamaama bakojja yajjajja. Neze neyanjudde Damulagira Kimbugwe Henry. Nze fasibwa Nnabagereka Nabuuso Meega Kabuusu. Era omuzukulu wa Joseph Kabuusu omberereye. Balamusizza nnyo bataata, bamaama, basenga, ab'emikwano bonna abazze ku mukolo gwa jjajja. Nsanyuse nnyo okubalaba. Amannya agange Nakiwoga Jessica okuva mu luggya lw'e Naggalama. Oyo jjajja waffe, oyo jjajja waffe akuzizza bataata baffe ne basenga. Tweyanza nnyo, tweyanzege mwenna abatubeereddewo ku mukolo guno. Tweyanza nnyo. Omugenzi Joseph Kabuusu okuva e Naggalama. Ffe tubeebazizza olw'okukola omukolo gwa jjajja guno ekitiibwa. Okola ki? Emikono
mulowa nabuti ye ndina abakyala ku movement ku LC ndi wamawulire ye nakola ekibiina ky'abakyala n'abaami muno mu byonna charity group nabuti ye bingi n'ebirala nja byogera ate ebyofuuka kweza emigo tebiriiko waliyo bataano tegeetayo bangi omuntu afuna ekyokulya ngaolwono wekigenda okukola naye genda bwekimaba kusomesa namulabyeko kusomesa w'ekitundu kino musomesa gatuusalayo okulimu erinnya lya paati n'eryamaani eryamu emituukirivu amina songa tukwegayiridde emmere eno gyetugenda okulya kuleetera amaani ag'okukola obulungi byonna byeyagala amina ofuna emmere tulekawo ecupa y'amazzi tukola tegenda naye ebirida mu mmere osooke tulye omukyalo baalazeewa mumujja ale katusooka tulagetuuke wano aliwa tulimeko banamugendayo alina gakibaizeewano omushaija yakushima abaana bakitange inje naawe mpola nebwaba muto tomubuuka ontegedde noyeza mukama ntikulumwe mumakigera inyewe tegendako abantu mungi kuno mwana wabagambeko ojja kwasaganya ku layini eri tumalirize layini eno eriisa baana babantu abo balye emmere layini kati gwe beera ku layini yawo oli maneja mulamba manejinga layini eyo si buli mwana nti agigendako era basitudde tajja ku layini gikuume kegwogirye mabega teri agyeyungako sise gwasindika yajja nolwekyo gubeereko sise sindika abantu mpola nagi senga muve mu ddiiro masitawire wano tetuli mu kusomesa teeka wansi olupapula lwawe lwakusanyuka sajja yagendamu okusomesa ono buli wabeera alowooza kuba baana lekuca kuko obwezi guguno gwenetise gunzita ate gwe bukyaka briefcase kaki mwana bigulo gwe mugugu gwange mwentereka amasada gange maaso ku lutimbe
yasanembeza yakatuuka uyo nabasanembeza yetegeka esebo agenze wa mukama aba mukama alaba bitooke ekiki ekiriwo esebo oba wasoolayo omusajja lwaki omalako emirembe egamba etya mukama nti kulemu batukule siera kutena kumbali bambabazi ezagulogofani olwokutyalyoka mungu naye kikimbula mutima gwange zesinga basaba byobuli mu maaso ate manyinza gwoleko bonaabona etugosabye bakubira omutolomuganda walideyakuyananga bwenayebulisibwa okubona ensi kisooka okiraba okitegeera nakwayogera gwe mutwe omukulu naye nze neebaza mukama n'olwa maama ow'ebusoke tumuyita maama ow'ebusoke nabagambye nze njogera nnyo naye kanfunzefunze tumwebaza mukama olw'ensonga nti maama oyo naye yaliko mu ddwaliro n'amalayo ebbanga gwanvu era n'alongoosebwa so mukama tumwebaza olw'ekyo bampaludde nti obudde bukke bungi nnyo naye mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bena tweyanziza byonna sijja kumekolayo sekinoomu engalo zino muziraba tezenkanankana naye ate buli emu erina omugaso so tweyanziza nnyo tweyanzeeko neyanziza nnyo okumpa omukisa gona amanya eddoboozi nze mu biri samweyo eyeebaza mukama olw'okutukwatizaako jjajjaffe naawona kubanga tetukola bukozi naye okutuukiriza kwa katonda jjajja mukama yeebale nnyo akusuusiza n'otereera mpozi saayiseewo eka nayisemu munnange afumba ewange inakingi alisi kama atusobozeseza okujja nambwe abasobozeseza okujja bakulembere mu kuddayo tuuke mirembe bakwasiza Zabbuli 23 siransi okubalabako bajjajja basenga bamaama bakojja ab'emikwano amannya agange nze Geresco Namukule azaalibwa omwami Kanene Samwiri azaalibwa omukyala Gertrude Nabagereka nsanyuse nnyo okubalaba neebaza Katonda okusuusa jjajja wange obulwadde musumbuwa era nsaba Katonda amuwangaaze emirembe n'emirembe tweyanza nnyo abagenyi baffe abalungi
Taata abaliwo. Ye. Mama mwenna. Bakulaba. Bakojja. Bawulira. Kubaaniriza nnyo mwebale kuta. Nabo basanyusa okujja. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Ye. Ku bulamu bwa jjajja. Mwebale kutwaniriza, mwebale kutwagala ng'abazzukulu. Kale yogera amannya. Amannya mpitibwa Natonda Teddy. Ye. Era nga ge gange. Weewaawo. Zaalibwa mwami Kamene Samuel. Ye. Zaalibwa omukyala Nnaabagereka Getro. Ye. Kakoni. Ye. Kyali muyizi. Ye. Kirasi ki? Tweyanze. Osoma pitu? Ndi mu butaano senior 5. Tweyanza. Senga tweyanza nnyo. Ate weewale kufunira ssaamu mubeezi. Ekyo mukikumbeko mu ngalo. Abagambye nti ali kanene nnyo. Ekyo mukiwulidde. Mwali mwami kanene nnyo. Tweyanza. Pikefulirayo akayimba. Kagenda vumba kulo naye ababeerayo. Ekyo. Nze bannange kino bakibangawo ebyuma bye bikusazeeko. Weebale nnyo kale okunsalako naye era nange nja kukusalako. Abadumu baffe mwenna abaagalwa erinnya eryange mwategeeza naye erinnya eri kubanga sivuganya kabaka. Mu Buganda wano kabaka yalina amannya amangi naye ganze erinnya nina limu. Kaggwa Ronald Wagaba eryakambugo lye nateekako oba ekika kye lyateekako oluvannyuma lwa kitaffe okuva mu bulamu bw'ensi eno n'agenda eyo gye tumusanga. Mukama nsaba amuwumuze mirembe. Mu bumpimpi sijja kgenda wala nnyo. Mwenna mummanyi abali wano abeetooloddewo. Famire yange yeeyo gye mulaba naye teweddeeyo. Nze ndi musajja muzaazi ate ng'era ndi Ssaalo. Abaana muweddeyo abazzeewo kwa okujja nga basooba kannyambireko abaliwo. Nayise n'oweewange mu kaseera kano aliwo afumba ettooke erimpoomera okuba nti nalwala lusasa erikitegegengi yeeweewe gwe mulabako wano n'alongowe wange. Ndowooza siriisa bubi kubanga enkoko nzigula muleka kulya ntetuusaako. Ya Katonda yampa erinnya Ennagala Saala mukyala wa Nkima muwala wa Mukema. Kale kansookereku ono essaawa zino Nakibaala yena yaliwo bagenda kubabuuzako obuuza makamba yanjula amanyi byona Nakibaala bakiwakanyiza. Kale kageyanjule. Sanso okubalaba banyabo ne basebo. Manya agange bamuto Nakibaala Fiona. Ambeera Vumba. Era nga nkola mulimu gwa kusiba nviiri. Muzibooko ewali atusinga. Sanso basebo. Nze erinnya lyange bampita Nakibaala Maria Sandra Wagaba. Ambeera Vumba. Ndi mukazi mutunzi. Nze yeekolera bino byonna. Nze yeeyambaza. Emukagiranga. Sanso okulaba banyabo ne basebo. Manya gange nze Nakatimbo Jovia Florence. Ambeera Vumba.
Nimusomesa nsomesa ku infant images abusookeza. Amannya gange nze Mwala David. Taata wange Yakagwa Petero. Amannya gange nze Nabazukulu Kevina. Taata wange Yakagwa Petero. Yangu ya ngera. Wani? Abana Justin. Amannya gange. Amannya gange nze Nawutaya Pavi. Oyo muzzukulu wange. Nze Nanyonde Shalom. Damu. Tubeera Fumba. Wani? Nanyonde Shalom. Tubeera Fumba. Bano abo bano awe bali tabeera kuno yana yabeereyo bwe ali musize bwe Wani? Kyasa. kaya ne mulawuliddeawo nebatetuula biseera naye ntuusa okwebaza maama wange okusobola okulaba nga tuusiza n'atukuŋŋaanya ate netujja ntubeerawo ffenna mukimanye nti awo tulina omukwano oluganda bwe lukolamu okwagalana twalibadde tukisobola kusinkagana wange naye mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe era kansubire tukyali ffenna mukama mulungi kiseera kyonna obudde bwonna gwe muwala wange abeera ku lwentebe jjawo amacupa londa amacupa katutegeka mpya ate tukube ekyo wabula pena kyewatukoze olwaleero bemanyi wonootugira wano naye tutegekere ku bbiya kubaye tumala bino twagala kufuwa bbiya ebyo byonna bya bena bwetumaliriza wano osobole okutuwaako tutamiiremu tweyanziza otye tubadde mu kweyanjula jjajja bunjako tuvuddeyo batono nze omu kubavudde ebunjako naye obuzibu bwe tulina maama waffe n'alwala puresha ne sukaali bataata nno bembibuulira taata waffe tasobodde Muri mchana jjaja bamaama bataata bakota ne basenga gye tuli bannange
kwagala webale jjajja webale osaana kwagala namala omukwano webale osaana kwagala webale makutu webale osaana kwagala namala omukwano webale osaana kwagala webale nama webale osaana kwagala makutu mukwano webale osaana kwagala Osana kwagala namala omukwano webale osaana kwagala webale jjajja webale osaana kwagala jjajja mukwano webale osaana kwagala webale makutu webale osaana kwagala jjajja mukwano webale osaana kwagala webale nama webale osaana kwagala makutu webale osaana kwagala nesikasika kululo nze nkusanyuse nagayadda bye bakola kalebule bangeriyize katema mujabulire nebaza omutonzo okulaba nga nkulabako simanyi mulize ngeri yakukikola kukusanyusa nze nonyayo ekisinga mayumba mamotoka byonna ddaba tebimala webale mama webale walalalalala webale jjajja webale osaana kwagala namala mukwano webale webale namala webale walalalalala webale namala webale walalalalala webale jjajja webale walalalalala webale Margaret webale mama Samagande webale osaana kwagala namala mukwano webale osaana kwagala webale namala webale walalalalala webale jjajja osaana kwagala webale osaana kwagala mukwano webale osaana kwagala webale makutu webale osaana kwagala namala mukwano webale osaana kwagala webale nama webale osaana kwagala namala mukwano webale osaana kwagala webale makutu webale nali mutoka tukuze naye nga maniko namala webale wulizikati ninatoko namasamba nabukiriza kudangako uwatitiddala kubanga osaana nawadi katonda gwamanyi jjajja nsaba kutateko birungi byonna by'oyagala obipikeko jjajja obipikeko webale jjajja webale osaana kwagala lalalalala osaana kwagala webale jjajja webale osaana kwagala lalalalala webale jjajja webale osaana kwagala osaana kwagala webale nama webale osaana kwagala nama webale osaana kwagala nesikasika kululo nze nkusanyuse ndagayadda bye bakola kalebule bangeriyize katema mujabulire nebaza omutonzo okulaba nga nkulabako simanyi mulize ngeri yakukikola mayimba mu motoka byonna ndaba tebimala kukusanyusa nze nonyayo ekisinga naye mutuufu kyomama nga sikiraba mailo 10 jakuzinduka olw'omukwano mulize gwenina sembera wano kwatako wano ndobuzina tuzinemu mukwano webale nama webale osaana kwagala namala mukwano webale osaana kwagala webale jjajja webale osaana kwagala jjajja mukwano webale osaana kwagala webale makutu webale osaana kwagala namala mukwano webale osaana kwagala webale nama webale osaana kwagala namala mukwano webale osaana kwagala nze bampita nota musajja yakalaka sina malaba tukurakeseyana jjajja namala mukwano webale mutajja bambiwetezekulawewe jjajja webale mukwano oyo yalutaddemu sente kibadde kirabo kyo naye maama lulina bwe lwegizegize emayengo g'abazungu akati abaana bebunjako kusomesa yagenda ddeeyo yagenda okulaba ekiri ebunjako kulwanira ttaka n'agenda alikuume gyali eyo n'olwekyalo egyo zittiranga enviiri bakadde baffe benna basenga bataata bakamalaake benna ab'okukyalo okuno batukuuma
nsanyusa nnyo ddala ku mukolo gwa jjajja waffe. Amannya agange Ssennabagereka Silvia, taata wange ye Nyanda David, yeebase kusala okuta. Bataata tweyanziza nnyo byonna byemutegese olwaleero ebasenga n'abataka. Amannya agange kitibwa Namulondo Maria nga nzaalibwa Omujaasi David Eranda eyebaseebunjeku. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Taata Kaaya agenda kutuwa sipiiki ye. Bw'amaliriza bw'ati afube engeri yonna gye tufunamu gyenvudde wa jjajjaffe. Bw'anaamaliriza tugende mu mmisa. Ssebo taata jangu ab'Emutundwe mujje muyimire wali taata waali. Mweyanjule mumale okweyanjula atuwe kasipiiki ke akatonotono anoonye engeri ki gye tutuusaako Katonda ayinza byonna. Abaana abazzukulu abajjwa abali mu luggya lwa maama waffe wano mwenna nziramu bbaaniriza nate. Erinnya nze Kawerera Awulensiyo Kaaya neryawaga bakanditeekeko kubanga lyampeebwa nga taata amaze okukisa omukono. Ntuula Mutundwe ge maka amakulu Kisigula kati twafuuka Bunnamwaya division. Ndi musajja eyeekoledde ejange okuva lwe nabeerawo naye nga nnuŋŋamizibwa mukadde wange oyo gwenjobba buli ebifaako. Kati njagala ntwala omukisa guno nsooke kubalekera omuzungu agayita matunda, omuswayiri agayita matunda, ebibala Katonda biyampa. Badde nsaba nsookere Katuze bannaffe mwenna tusanyusa nnyo balaba mwebale nnyo mwebalidde atukumira taata wamu ne jjajjaffe oyo akozesa olunaku olwaleero omulungi anyiridde bw'atyo. Tukitegedde olwaleero nti mwami Kaaya akoze emikwano wamu ne jjajjaffe ku Busoke. Oba singa atakoze emikwano banaye temwandize tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale kujja firinge nga bali ewaka. Amannya agange nze Nandoosi Kereya nga nkyalimu omwami Lawrence Kaaya n'omukyala Lawrence Andamuzi. Mbeera Mutundwe Kisigula kola musaalu mwebale nnyo mwebaliza ozi bano ne mufumba ajjudde bano bazzukulu ono ye Mulanga omukulu ono ye Mugalanda. Kola kusiza nnyo abagenyi baffe abalungi mwebale kujja. Amannya twagaba Andrew. Amannya twagaba Andrew nzaalibwa omwami Kaaya Lawrence n'omukyala Grace Nambiro nzaalibwa Mutundwe. Ndi musajja mukozi wa kaŋŋambe ba video, nkwata mu kika kya video, nkwata documentaries, films, ennyimba byonna era buli kikwata ne video kyonna nina ebyuma ebipangisa ebima bya video byonna birina era studio yange eri Bulenga era gye mbeera. Mwebale kujja mwebale ddala. Taata basinga n'abagenyi baffe mwenna basanyukiriza olwaleero. Amannya Kisibwa Kasirye Tony, nzaalibwa omwami Kaaya Lawrence n'omukyala Nambiro Grace. Twala omukisa guno nkwebaza Mukama Katonda tukumira jjajja waffe ono paka ku lunaku olwaleero n'okumwebaza ku lwammwe bamutukumira eyi waffe Taata Kaaya Lawrence. Era gye nazaalira ono ye muwala wange gwe nasookera dda okuzaalira Evvumba mu myaka gy'ekinaana. Naye nga bwe mpulira ekigambo Busoke nga mpulira kimpunyira ziizi ng'era saagalira ddala kulya Busoke. Naye bannange atannafa tewevuma ki? Tewevuma ggwanga. Ngenda okesanga Katonda nga nedda ssibo gye wali ovuma gy'oba ogenda. Abamanyi Bayibuli waliwo omusajja omu sibemanyi nnyo naye Yona yali Yona Mukama yamusindika e Nineve n'agamba sigendayo
nga yamanyi nti yasinza amaanyi naye Katonda olumu yakimukola n'agenda mu lyato ly'abavubi. Katonda n'amugamba sebo gy'ogenda si gye nkugambye. Abamanyi Bayibuli ekyo mukimanyi bulungi, eryato lyayiikamu n'agwa mu kamwa k'ekyennyanja ekimusuula ku kizinga Nenive. Neegeraageranyamu n'omusajja oyo kubanga mbabudde nali saagala Busoke. Naye olwaleero okuŋŋamba nti kaayave Busoke, wallahi bw'otoleeta tulakita tonkuulayo. Ekyo ndayira tonkuulayo. Era nga nkirinako obukakafu sigenda kuva Busoke okujjako nga ye Mukama yakoze eki. Eyandeetayo nga yakoze eki? Nga yanzigye. Ebiriwo ebiŋŋaana okuva Busoke. Busoke nsanzeeyo bakojja bange. Naye kojja bw'alabye ngenda okwogera n'asala wadduke. Naye ab'endiga mwenna bannaye mbadde nsaba waakiri muwanikeko buwanisi ku mukono buli awulira nti yeddira ndiga. Ow'endiga bannange ab'endiga abo be bamaama bange be bansibye Busoke wanatuuka gye banzaane manyi nti gumudde. Sirudde nzize nsembera naye nga nzigira kwani bwe bamwogeddeko de yandeete Busoke mwannyinaze mukyala Mabirizi kwe nalandira. Naye ate kambe ekyewunyisa kyekino ti ate abazzukulu oba abaana be bankulembera okujja Busoke. Waliwo abaana bange babiri tebasobodde kubeerawo, bamala siniya ey'omukaaga ne basabasabako ku mirimu limu awo ne gigaana. Ne baŋŋamba taata twagala otugambira essenge Busoke atunoonyezewo otupangisa yikezi 2 tusimbe kasooli. Saali mubi nenzija era mwannyinaze olwakimugamba n'akigira kinakikola ne tupangisa emugunga. Okukungula kuba kunaatera okutuuka ne babawa ku yunivasite bombi ne bagenda. Olwo ntandika kkubo lyange erijja Busoke embeera ne wannyumira n'okutuusa essaawa leero. Bwewanyumire ne ŋŋamba nedda Busoke wano kumpi n'evvumba. Banne eno mbiyita mu bwangu olw'obudde ne ŋŋamba Busoke kumpi nnyo n'evvumba. Taata waffe gwe mwali mumanyi obulungi mukola nguudo, naye ab'omulembe guno tebakimanyi nti baali bamuyita mukola nguudo. Omugenzi Petrus Nganda Kambugu nga wali waali wafunze ne ŋŋamba nedda kannoonyeeko Busoke no nga ndowooza Busoke kyalo naye bisesa kye nayita ekyalo olwaliyo kifuusa ekibuga. Kansabe Mukama ataleme n'abo basengulawo bakadde bange. Ne tujja Busoke nengulayo ekifo awo kwe tuziika. Taata wange oyo yansaba nnyo omwana wange ntwala ndabe gye mulinziika. Olwamugamba n'agamba awo nyiwe ngenda okuziikibwa. Naye nennemwa olunaku lwe yajjaako era bajja ne maama wange oyo ne muzzukulu we era baatuula mu kayumba kafa akamatendo. Taata wange n'aŋŋamba mwana wange amaanyi gampwedde musijja kweyongerayo kankome wano kasita ntuuse woosula. Ekyaddira kyekyo Mukama kye yakola era nga abalala bakikola. So eyo nsonga nkulu nnyo. Bino byonna ebirala mbadde nsobola obbireka naye ekyo bwe ntegereza taata wange we namugalamiza ndayira nti mba sisobola kukola ki okuggyako embeera y'ensi nga bwe mugira bwekoze eki bwetuuse. Kati ebyo ndowooza ebyafaayo ebya Busoke ntambudde n'abantu. Waliwo nja kusitula abantu bano wammanga. Maama wange namuswe wanika ku mukono kandeeteka maama wange namuswe ntambudde naye wali kizibu kyange ekintuukako yenzirukira. Baganda bange chairman eyayogeddera wano gwalabye. Waliwo muto wange wano mwami Kivumbi. Waliwo kojja wange Nakabaale obadduse simanyi. Kojja wange Nakabaale n'abalala beze ntambula nabo nga bampabula. So Busoke ye wange kati nziramu njogerega nti muduuma kwe kwaffe okujja nga Mukama ali bakikoze nga bwalaba. Kati kanjogere mbadde njagala nnyo okwogera ebyafaayo bya maama waffe ono nga ne bafather we bali. Simanyi father ani anajja naye kanjogere kuba obudde buyinza obutatumala. Maama waffe mumutegedde amannya n'amala Margaret n'erya Nakingi libeerako naye lwakuba gaba mangi ffe ntugasalako. Maama waffe oyo yazaalibwa naye kyo batera kyogera mu mabega eyo. Kyenjagala ntuukeko abantu bagenda tutunuulira ne maama wange nze kuno nina amannya amakulu gali 2. Kojja olw'abaana ba mwannyinaze ge bantuuma ne muzeeyi. Kati abamanyidde mu buzeeyi ate ddanga ndi muzeeyi bagenda ne tumanyi okukola faani zaffe ne maama wange oyo ne tuddawo mu kasheedi muzzukulu we ke yamukolera ne tutuulako awo
ne tunyumyamu naye ogenda okulaba omuntu aba ayitaawo naye abo mutegeerawo naye ganga alaba yeewuunya nti ddala ono yazaala ono bannange ekyamazima oyo ye maama wange era nze mwana wa maama oyo owookubiri yatuzaala naakyali oba abakyala babayita batyawo mukulu wange omugulanda wa maama be baana abawala n'abadde wano abakuno mumanyi mukyala musoke wali oyo gwe nalinzirako ya mwana w'ombereberye era erinnya eryakkaaya kankibawe si lyaffe naye ate eyo mu kibuga amanye mu kibuga tufuna olukujjukujju bwe mbadde mpulira abali ab'emmamba nkulembeza lyakkaaya naye ndi ebintu era nga bamanyi nti ndi wakkaaya ndi wa mmamba naye ng'erinnya lyakkaaya ebyafaayo ebitali biwandiike naye ate nga bituufu maama bwe yanzaala nali mwana mukaabi mulungi nnyo nga nno nange nemmanyi nti nkaaba kaakati mukulu wange mumanyi mwenna bamaama omwana omuggulanda fe bataata tetukimanyi nnyo naye omwana omuggulanda maama simanyi oba amutwala ati abaana babiri omuggulanda n'omuggalanda bamaama nnimbye kaakati mukulu wange oyo mu kifo kyo ga maama nti maama omwana akaaba namugamba nga maama mwana kaaya maama mwana kaaya kaakati bano olw'omukwano kaaya ne likula naye ng'erinnya eryeba neryekika nze kawere mukulu wange oyo bwe nali njagala ennyo era nayanjagala nnyo era ntuumisa erinnya eryo erya kaaya ne likala ne ndyagala n'olwaleero nkyaliyita naye kati bwe mba ntereeza ku ndagamuntu zaffe nsoosa liri eryekika kuba erinnya lyaffe erisooka kawere nzaalibwa omusajja oba omwami bwe njogera omusajja mbaali musobya omwami omugenzi omutabaazi saabalwanyi lwakuba ekifaananyi twakitimba sobola kijjayo kibalaga wagaba sajjabbi saalongo petero yali musajja nkwatanga okuba yalwanako naye gavumenti etumye sente zaffe ezakitaffe naye nga yalwana era ebifaananyi tubirina omwo bwe tulira tufunye omukisa okuddamu ebitali byamangu ngenda bibalaga oba gye yayita tuzaalibwa ku kyalo kye bayita buto ekyaddondo kiriraanye bweyogerera awo ne Nammanve obeera ku Coca-Cola abamanyi Jinja Road otunula booti oleeta buto awo enzaalibwa mu mwaka ogwo gesijja babulya kuba mujja kuntenda obukadde ogwo kangu esigalize kaakati obudde butuuka nazaalibwa mbu n'obulwadde obulwadde obwo ne busumbwa nnyo maama wange ekyokubiri yali muwala muto musonyi omuyita omuwala naye era yali muto abakazi bonna bayita mubuwala kati yalina maama wange eyamuzaazisa mulerwa abaawano mubanja ekigambo mulerwa kitegeeza ye midwife owaffe omuganda omunnansi maama wange oyo bamuyitanga Esther edaaligenze naye njaddiba bulya nga likomyewo kati maama wange oyo bwe nalwala ng'asumbuyibwa omukyalo namugana nedda omwana oyo mumpe nga mpeza emyezi egy'obukulu 6 maama nvaamu bulekwe akwasa omukyalo oyo mbeera n'omukyalo era nze maama oyo sijja balimba nze nali simumanyi ndowooza okutuusa nga mpezeza emyaka 6 kuba yajjanga awaka naye nga tumuyita muzeeyi kati olinga ye maama kati obudde bwatuuka embeera taata n'alaba ngaekyetundu kibi takyakyagala ne basengukira ebunjaku mu mwaka gwa 58 ne bandeka ku kyalo era bwe tuba tutudde ne maama wange oyo nga tuzanyazannyamu omwo nga naye maama oli mubi mwandeka ku kyalo naye mwana wange saakulekaako lwa bubi banange ye maama sigalayo mu mikono gy'oyo maama wange Esther yali mukyala musawo mukristaayo naye kyenneebaza ennyo ku maama wange oyo ng'ogyeko kino ekyokundabirira n'enkula yali mukyala atagenda mu kanisa yadde mwekereza yadde muzikiti naye ekintu ekyasookera ddala kunteeka wa musajja musomesa nga mukadde wange oyo nansomesa omugigi bwe mmalako omwaka gw'omugigi naye nga simaze wabula kusoma wano saala maama wange oyo omusimanyi ekyamazima nabuuza maama oyo yagaana okukimbuulira oba baateesa naye oba tebaateesa simanyi kuba maama yakinkisa naye nze kyendowooza nti oli yankwata nga ye nantwalira muganda we ku kyalo kye bayita bbanda wali olubiri lwa ssaabasajja olwaleero nentandika okusoma tetwasomanga nasarefe tusoma P1B
nensoma naye nga maama oyo ndowooza nga aleeta ssente naye nga olitambulira era sijja balima nali manyi nti maama wange esa yampeerera okutuuka mu P5 omukisa omulungi oba omubi maama wange oyo afa nali ngenze mu bakadde bange nga bwe kyabeeranga nti December nagendanga mu luwummula maama wange oyo sitaafa yafa ku Christmas ya 65 olwo nfuna omukisa okwegatta ku bakadde bange abo naye ngenda okutuuka eyo ate maama nandaga omukwano gwe saafuna mu buto nandaga omukwano mungi nnyo era nga nzambala nti omwana wange empisa ze ennungi nga tayagala nnyo neegatte mu bannange ne tukula ebbanga eryo kambi kantobojolemu taata waffe ekyennaku afa mu mwaka gw'ensanvu mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 11 tumuzika naye maama banaye temumulaba teyali bwati yali mukazi mbooko ng'enjogera yero bweri era ku kyalo okwaliko abakyala 3 omu ye nnyazaala wange namuziise mu mwezi guno mu ntandikwa n'oyo kati amaka ago ne geegatta ne gakolera wamu olw'amaama oyo okulafuba n'otusomesa yayagala nnyo okusoma oyo gwe mulaba era okumanya nga yayagala okumanya nga mwana wange bw'oyize ku luzungu njagala onjigiriza oluzungu ne tukola kabaawo kaffe ku kisenge mu ddiiro nentandika nga omusomesa nga ye kyayagala kumanya nti how are you am alright maama wange oyo yayagala nnyo oluzungu bambi yambula nnyo ebyafaayo byenkula gye yakulamu nemusomesa naye nanfiirako nagamba omwana wange esoma naye mbabuulira ekigambo kino sandi kyogedde leka nkyogere kuba kyannuma n'olwaliro kikyannuma ti maama wange wemalako senior 1 ewaffe eyo nyanja bavubi era omwana ng'asomye nnyo P6 ng'agenda kuvuba kati nze malako P7 nali mwana wakubiri ku kizinga okukola primary living ab'ekyalo ne batakyagala mala senior 1 bambi nali ngolola na kiro ngolola manye nkyanzirayo maama jja mwana wange togolola konze lwaki maama anti sente ziweddewo ate n'ab'ekyalo baŋŋambye ti aa engeri gy'asomera mu kibuga yayigadde obubbi n'olwekyo kwata ku banne yali nteekateeka ya mukama nenzikiriza tubeerawo naakwata ku bannange ebyokusoma ne bikoma tandika obulamu bw'ensi mulabye wano bazzukulu abadde beeyogera ku basomesa tulina abaana ab'ebika byonna naye abasomesa kigundi kyensooka okwogerako nti nagenda ewa maama wange yali adde okumaama oyo nti natambuliranga nnyo mu kereziya yali maka masiraamu omusomesa ngaabo omusomesa netegereza nnyo mu kereziya naye agenda okwesanga ndi maka ga musiraamu nampita nanga mwana gwe nkulaba nnyo ku kereziya naye omusiraamu ojja otya n'osomera fune muganda nze musajja mukatoliki nze rawo lensiyo ekyo kyokka kyampanguza nanfunira essomero be gundi konventi y'abasisitemu giwulira ebusujju gye bayita betaniya nantwala eyo nentandika obusomesa ku siniya wano yange ne bampa okusomesa P3 ekyamazima nasomesa era nkyenyumirizaamu kyekinzija mu busomesa no nga sinatuuka kuva mu busomesa waliwo abayindi baali balima amajjaani balina kakiriniki kaabwe naye omusawo waabwe n'agwa eddalu mukwano gwange omu baneno nze ndi mukwanyi wa mikwano ate katonda yaginkwanira kuba seewaana mukwano gwe twalabagana ngamba muvubuka jangu twale mu bayindi okole mu ddwaliro kyentuukako kirwa nti tuli basomesa mu musaayi ate tuli basawo yate temunaawe wana yeyogerako ndi musawo naye tuli basawo nengenda nentandika okunyiga amabwa kyenali sikolangako nenyiga amabwa ndowooza emyezi nga3 omukisa omubi oba omulungi nanyini kifo n'akomawo ng'eddalu liwonye ne bangoba nenvaayo awo nentandika okulanda n'ensi ekyamazima mukama yankwatako omukono neerandiza nzekka tuuka wentuuse ntuuse mu nsi mu kibuga taata wange gwe mbagambye mukola nguudo si kivumo taata wange yakozesanga nguudo ezo abaali bamumanyi muze mukulu liyindi kambuga ogwo sigwe gwali omulimu gwe yamumanyi bulungi kati kijja ng'omusaayi bantwala mu ssomero ly'okukozesa enguudo ezo naye nga nkyali kalenzi kato
Nayita bulungi ebibuuzo byange ebiwandiike ebyokulima ne binnema nga sirina maanyi galima naye ne bampa omulimu naye nga nkozesa abasajja abasinga muganda wange ono ne mukoddomi wange nga bannyoma banda bakabuto akabepankirako nabawanga amakatala nga tebagakola eyo nayo nenfuna bamuyitanga Lodovasya nanzijayo nantwala mu kibuga mu UEB eyo ne bigaana baali baagala bala ate nga naye ng'omukiti kirala kati jjajjange kojja wa maama wange oyo bamuyitanga Paulo Muwanga yali akola Makerere mu wages office yasooka kutwala mukulu wange azaala bano abawala n'amutwala mu Lumumba Hall nga wali eno okulya banaye kulya omuleme gwalimu okulya kati nza mpita ono mugana nga ntwala nga mbajjajja agambye nawe jange wakuwa omulimu bwe yantwala mu kitongole kye bayita Estates Department ekirabirira n'okuzimba ebizimbe bya Makerere University. Sijja balimba entegeera y'emyaka egyo nanyiiga nnyo. Lwaki nanyiiga? Lwaki muganda wange yamutadde gye balya zantadde gye batalya. Nekinkola bikumba ntemere ekkubo erikutte ku bannange bano kino nebaza Mukama gye nanyiigira Mukama gyankwatiddeko nenkulembera bannange bonna nembalaga ekibuga. Bannange mukubire Mukama engalo mwe munakodowala munatuusaawo. Sibalagidde ne Mukama wa kitiibwa. Nengena mu States Department nenjiga okusiiga langi. Ndi musajja musiizi wa langi. Okumanya nayiga langi n'ogikola ngimanyi. Njagala mbakakase n'ogikola. Eyo langi mulaba mikebe ngimanyi. Nenkola enagwe saasooka kwagala ndowooza obuzibu bwange ebintu sitalenyi kusooka byagala manya luvannyuma nti birungi. Nenkola ekyessanyu ti bwe nafuluma ebweru kuba twakoleranga kugundi ku ndagaano ya myezi 3 mu myezi 6 bangobe Makerere si lwa bubi naye endagaano yange eyo yakoma naye kye nebaza Mukama era kyampa ndowooza ekimpadde n'olwaleero nti omulimu gwe nasooka okupatana nagulira maama wange oyo olugoye naŋŋamba mwana wattu Mukama akuwa omukisa ofune bingi okusinga bino. Ekyamazima nafuna nenfuna ezzadde nembeera mu kibuga n'okutuusa lwenkooyo ekibuga ndaba emyaka giwuubya akatambaala neŋŋamba kaŋŋendewa nga nkulemberwa ate abaana bange nenzija ebusoko naye ngaawo nkoze emirimu mingi. Kampuni gye mwawuliranga Sembuule nagikolamu ebbanga era ku birungi byembala mu nsi bibala mu Sembuule. Bwe mwaba mwawulirako ku mmere gye bayita Kalangala MV oba munakati mugiwulira nze omu ku basajja abagikolako bannayuganda twali ku basatu era nga nze langi yekola ki yentwalako. Bwe twava eyo nandigisigaddeko naye twakola akegugungo ne bakama baffe aba Damen Shipyard nga batulyaza amaanya bwe twabawaabira ne batusemako. Mukama nanandiza ntambudde Uganda sinze musajja yasoma nga bwe mbagambye naye ntambudde Uganda ekimala okujjako mukululule kyansinzizza agenze ekisolo nze sirinyanga ku kisolo naye disitulikiti za Uganda esigaddewo zonna zindi mutwe era ngezezza kugenda nga ntobojjolayo ebigambo okubuuza kulya kubuuza kusaba mmere mu mawanga agasinga obungi. So ebyo byonna sinze maama wange nga Mukama gwayitamu so mu ngeri eyo nebaza nnyo maama wange naye ne baminjogera ebimu tabiwulira na bbiru. Abantu abamu tulina enkola balina enkola nze sikikolangako bw'aba agenda okuziika nnyina afukamira siwe kiri bannange naye nze maama munkonerekamu andabe maama olw'omulimu omukulu ennyo munange gwetukola naddala nga taata waffe avudde mu nsi nkwebaza nga nebaza Mukama Katonda akuwangaza okutuusa olwaleero era nkulayirira maama tubadde tubyogera muno nti ne bwe oli nkola ekinyiiza kitya maama siri kukyawa ate nga naawe ogamba mwana wange sigenda kutya. So maama wange bakojja bange ab'endiga mwebale nnyo okufunira kitange omukyalo omulungi kubanga maama wange oyo bonna bye sijja kwogera kuba waliwo bakoddomire naye ekyo kankyesigalize. Maama waffe oyo atulabiridde nnyo maama waffe oyo atwagadde nnyo nze maama oyo kyenerabidde yakaaba nga taata wange akutuse yakutuka essaawa 6 ez'ekiro otumala okubika bikakaawo
naye maama oyo nadda yagamba Saalongo nkoze bubi okufanga tulabe ku bazzukulu ba mwana wo Kaaya. Naye nakimubuuza maama ekigambo ekyo wakijja ku ki kyamulema okunnyanukula oba yali akaaba bibye. Naye nze nakijjamu kino nti abazzukulu abange n'ababanange balungi nnyo era bakoze bulungi, naye abange nga nze mbalabamu ebirungi. Era mu kyo okwagala kwa maama wange kweyagala okusoma, nange nayagala okusoma lwakuba byagaana. Okumanya nayagala okusoma kyesibagambye, nze nawandiikira ne ku Idi Amin, His Excellency President wa Uganda, nga ndi e Makerere ne muwandiikira ebbaluwa. Lwaki nagiwandiisa busungu? Bwe nali ebunjakko nafuna abakyala abazungu, omu yali Monica, ddala omulala mwerabidde. Abakyala abo bali beeyamye okumpeerera, bannange Amini bye yasookerako okugoba. Omukazi nange mwana nandikuweredde naye Amini atugobye, sikyalina kyekukolera. Ntuuka mu kibuga, waliwo omukyalo omuyindi essomero nalisomeranga muli abayindi bamitanga Anevaji ng'asomesa biology, naye ng'ate nkola biology. Nali nkola biology nze gumulaba nampera, era nze bangoba nga school fees ngamba Collins Camp bakadde banasasula school fees sente zaye ngozeeyo nti ye ng'ateekayo nga nzitwala mu luwummula nga nzeeyo kuuma. So ebintu ebiri byankyayisa Amini okugoba omuzungu yali agenda okunsomesa n'omuyindi, ne mpandiikira Amini ebbaluwa n'obusungu mu luzungu lwange olwa senior 1 ne muwandiikira nga mugamba njagala musisinkane ku nsonga y'okusoma. Ekyamazima banziramu, tojja mulaba olw'emirimu emingi gy'alina ebyo ne bifa. So nayagala okusoma ne nfukamiranga buli kiseera okwebaza Mukama, okusaba Mukama ne musaba okusoma. Nze nga bwe kwagaana kansomesa abaana bajja kweyogerako. Maama tubadde naye tutambudde naye tuusa olwaleero. Maama oyo alwala nnyo, kuba lwala maama ndowooza akyakwaba, atakwata kisooka akwata kyakubiri, kuba mu byuma by'abazungu byenkyalabyeko tewali kyuma kitayingirangako mu mubiri gwa maama. Baamufumita ekintu mu nnyindo muno ng'alwadde ekiwanga, n'afukumuka amasira agajjuza kumpi nga lita 2 omulundi gumu. Ekyo ne kiyita. Maama waffe oyo n'alwala, ndowooza twaliwa na mwannyinaze ono ne tumutwala e Mulago, ne bagamba alina amazzi munda, ne bamuteeka akatooki naye nga kali ku lupiira, ne bakasonseka mu kamwa paka munda. Ne manya nti maama afe. Bannange abakulu batuuse, twaniriza omunsonyi, omukulu atuuse, twaniriza omukulu. Tweyanziza nnyo taata waffe mulu sese ekyo nakyo kiwedde. Atugenda mu kirala naye katangazeemu mu kino akati gundi yafa. Tuyina ebigambo bye tukozesa okugeza, oyinza oga nti gundi oyo yagenda dda eyo enviiri gye zittiranga omuddo oba tomuvumye muddo. Oyinza okugamba nti oyo yagenda dda eyo atambuza mugongo nga bwato, ekitegeeza nti aba atambuza bwato.